Bobi Wine oli musajja wa njawulo nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu singa tewajja mu politics wa Uganda abavubuka abamu twalisigadde tukyebasengera we twali. Ngenda kusinziira wano mu Bungereza nkwebaze okuzibula abavubuka amaaso. Watuzibula amaaso ebipya bizuuse ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda bangi abatamanyi mugaso gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bangi bamulaba ng'omuntu omulala owa bulijjo, wabula bamumanyimu omugaso. Balaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja kwe kuyambye Uganda. Essaawa eno tukyali mu buwambe bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni naye bannayuganda amazima amatuufu balina essuubi, balabira ddala nti Uganda weeri emaze okununulwa. Tewali nkyukakyuka ejja mu bwangu bwe batyo nga bannayuganda abasinga obungi bwe bali bakirowooza nti oba oliawo Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaatandika ng'ebintu bikyukirawo. Bigoba mitendera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azze akikola. Agobye emitendera okutuuka lwatuuse n'agonza Mwami Museveni, era waali kati awulira nti ayidde. Mwami Museveni ye muntu asinga okumanya amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba oliawo abannayuganda abasinga obungi bakyamubuusabuusa, bagamba nti enkyukakyuka ng'eruddewo nga twasuubira nti binaaba byangu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ye waali akkiriza nti wamma ddala omusajja antadde ku ttaka. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa nno nkujjukiza nti yakutuusako pulogulaamu zino ennungi. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa ayamba abo abaagala okunoonya ensimbi. Ng'okola tofuna, ng'ofiirizibwa ssente bw'ozikwata bwe zikuyita mu ngalo, ng'oyagadde okugendako ebweru bikyagaanye, ng'okola gwe tosasulwa bulungi, obonyaabonyezebwa endwadde ez'enjawulo zikwesibyeko ziganya okuwona. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa mweyune agenda kukuyamba mbizibu ebyo bigenda kufuuka lufumo. Haji Ssettuba ogenda musangawa alina ennamba y'essimu gy'akwata mu ngalo, era bw'omukubirako essimu ye yagikwata. Omusanga ku 0703 31 39 25 ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Kubireko tojja kwejjusa. Katuwulire ebikwata ku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bino ebigambo ebigirimu bikulu nnyo 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 nnyo. Bw'oba obadde olina ky'oli mu kukola, bw'oba obadde oli mu kufumba, bw'oba obadde ovuga mu motoka, sooka opaakinge. Gwafumba sooka sitoovu ogiggyeko. Gwali mu kunaaba sabbuuni muleke mufuna wootuula katini oba tuula ku toyireeti awo wennyini nnyini. Gwe Kadaama bw'oba oli mu kkuba bundaazi, obundaazi sooka olekerawo okkuba obundaazi. Bw'oba obadde oli mu kkama ŋŋamiya, eŋŋamiya sooka ogireka amata gasse emabbali. Message eno nkulu nnyo nnyo nnyo, era mulina okugitwala nga ya buvunaanyizibwa. Amannya agange bampita Semawere Ronald, ndi musajja wa Ngonge era nga mpangaalira Bungereza. Ngenda kwogera ebigambo bino nga sirakibbwa. Tewali wankase kwogera bigambo bino, mbijja ku ntobo ya mutima gwange. Abamu bigenda badisappointinga, abamu bigenda basanyusa. Neetegeerera ndi musajja mukulu, era omwaka guno ngenda kuweza emyaka 32 kuba nazaalibwa 1992. Robert Kyagulanyi Ssentamu mpuliriza. Bobi Wine mpuliriza. Nyambadde baleeta eno gwe wagireeta, era njambadde nga ekifaananyi ekiraga nti mpagira enkyukakyuka. Ndi mwana wa National Unity Platform, ndi muvubuka wa People Power, era nze omu ku bantu abasinga okwetaaga enkyukakyuka mu Uganda. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu leero mazaalibwago nga sinnaba kubeera nga ngenda mu maaso, ngenda kusooka neebaze omukyalo omulungi eyeebase Magombe ne taata omulungi abeebase Magombe bombi.
abakutuzaalira. Bigambo bino byengenda okwogera bigenda kubeera a little bit emotional. Bobi Wine oli musajja wa njawulo nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu singa tewajja mu politics wa Uganda, abavubuka abamu twalisigadde tukyebasengeera we twali. Ngenda kusinziira wano mu Bungereza nkwebaze okuzibula abavubuka amaaso. Watuzibula amaaso fe abavubuka abaali beebase. Eno birthday message yo taata Ngobi Mitembo Museveni's nightmare, omwagalwa w'abangi, the most loved person in Uganda, Bawa Babi, Kibanda omutuufu, the real Kibanda, president w'abantu. Bobi Wine singa tewali munnabyabufuzi oba singa tewayingira mu politics wa Uganda, Uganda abamu twalisigadde mu kizikiza nakyemalira kye yali atukuumiddemu. Naye okuva bwe wayingira politics wa Uganda watuzibula amaaso, nakyemalira agezezzaako okubanga ateekawo emisanvu gyonna, aguza abavubuka abayimbi basobole okubeera nga bakussa wansi, ataddemu bannabyabufuzi banno ne b'okola nabo mu kibiina kya National Unity Platform, agezezzaako okubeera nga abagulirira, okubeera nga akusuula, naye byonna tayo. Omanyi lwaki Bobi Wine nti buli akwerijjako amaliriza agudde? Olw'ensonga Bobi Wine oli ku mazima. Weerekereza ebirungi byonna ebiri mu kuyimba, eswaga and everything, n'osalawo n'ogamba ogenda kubeererawo Abannayuganda mu buli ango. Ekyo kyokka ffe ba intellectual, ffe abaasomako, ffe abalabira ewala, kyatuzibula amaaso ne tugamba ono ye mutuufu. Bagezezzaako nnyo okubeera nga bakugulirira obajoyininge, naye wagaana. Ate nga Abaganda twagala nnyo okulya ebyobwereere. Oli musajja Muganda naye omutima olina gw'Abakyoli, omutima olina gw'Abalugwala. Ndowooza Abalugwala be bantu bensinga okumanya abali real. Ekisa olina ky'Abanyankole, endowooza olina y'Abagishu, okukola olina kw'Abasoga. Kwegamba gw'omuntu omu Robert Kyagulanyi Ssentamu olimu kabira z'e Uganda zonna. Oli musajja wa njawulo nnyo Robert Kyagulanyi. Bw'oyimirira katuuti n'oyogera ebigambo ebikuvaamu, ffe abamu Abannayuganda abagala enkyukakyuka tusigala bitukutte ku mutima, n'olwosi tutonyeza n'ezziga. Robert bagezezzaako okukulemesa, naye engeri gy'oli nti gwe oli kirabo kyaffe, ffe ababonaabona mu Uganda, Katonda atukuteereddewo embeera yonna okubeera ng'okyagenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mmaliriza, njagala okukugamba nti ne bwe balikola batya omulimu gwo ogukoze, Abannayuganda obaggudde amaaso. Tewaliiwo alikyusa ndowooza yaffe, tewaliiwo alituyigula tukuveeko oba tukukyawe, paka bwe tulinunula eggwanga lyaffe okulijja mu mikono gya Nakyemalira. Bobi Wine tukwagala nnyo, we love you so much. Family yo tujagala nnyo, abaana bo, omukyala wo, Mama Babi, weebale kubeera ng'olabirira taata waffe bulungi, weebale mulabirira bambi. Everyone Edi Mutwe ababeera ku gaadi z'omukulu, Akireewo, DJ Devi, baganda b'omukulu mwenna, General Gaddafi, mwenna abaana abali ku security,
mwebale kubeera nga mukuuma pulezidenti waffe n'atuuka okubeera nga ali ku mazaalibwa ge. Mpozi n'ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyenkwegombako, oli musajja atya Katonda era byebimu ku bintu ebikutuusizza ku buwanguzi obw'okubeera nga yeggwe omu ku bannayuganda betulabirako. Obwo bwe bubaka obusiima His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu abasinga obungi balinda omuntu n'amala kufa ne balyoka bamusiima olw'ebirungi byakoledde eggwanga. His Excellency abantu basazeewo okumusiima ng'akyali mulamu kuba omulimu gwakola si mutono, okubuusa eggwanga ettamba n'olyagazisa ebyobufuzi. Ogwo omulimu guba gwa ttendo nnyo. Bobi Wine yakola kyanjawulo nnyo mu politics wa Uganda nti kati olwaleero buli muntu waakiri yalekayo okulya naye n'asooka amanya nti ebyobufuzi by'eggwanga tutambudde tutya. Leero ki ekiriwo? Leero kaki akagenda mu maaso? Bayisizza tteeka ki? Lifevalinga munnayuganda oba lifevalinga abo abaliyisizza? Nti bannayuganda bamanyi bulungi buli ekigenda mu maaso naye nga gali maanyi ga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kyuka tusigala bitukutte ku mutima n'olwosi tutonyeza n'ezziga. Robert bagezezzaako okukulemesa naye engeri gy'oli nti gwe oli kirabo kyaffe ffe ababonaabona mu Uganda. Katonda atukuteereddewo embeera yonna yonna okubeera ng'okyagenda mu maaso. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mmaliriza njagala okukugamba nti ne bwe balikola batya omulimu gwo ogukoze abannayuganda obaggudde amaaso. Tewaliiwo alikyusa ndowooza yaffe, tewaliiwo alituyigula tukuveeko oba tukukyawe paka bwe tulinunula eggwanga lyaffe okulijja mu mikono gya nnakyemalira. Bobi Wine tukwagala nnyo, we love you so much. Family yo tugyagala nnyo, abaana bo, omukyalawo, maama Babi weebale kubeera ng'olabirira taata waffe bulungi, weebale mulabirira bambi. Everyone Edi Mutwe ababeera ku gaadi z'omukulu, Akireewo, DJ Devi, baganda b'omukulu mwenna, Geno Gaddafi, mwenna abaana abali ku security, mwebale kubeera nga mukuuma pulezidenti waffe n'atuuka okubeera nga ali ku mazaalibwa ge. Mpozi n'ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyenkwegombako, oli musajja atya Katonda era byebimu ku bintu ebikutuusizza ku buwanguzi obw'okubeera nga yeggwe omu ku bannayuganda betulabirako.